program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika buli alina kyakoze buli alina ejjinja lyateekako oba ettaffaali okwaba nti ensi yaffe etereera nti ensi yaffe ebeera nuŋŋamu nti omuntu abeera mulamu nti abo makaago babeera balamu bulungi nnyo nawe boosemberedde nawe booguze ebintu nga ofaayo nnyo okulaba nti no munnange basigala balamu weebale nnyo mukama katonda akikubalire naawe abatta ng'okitegedde ofumba mmere naye ofumbira mu kaveera ng'okimanyi nti akaveera tukyogera bulijjo nti kakwasa kansa ng'okimanyi bulijjo nti n'ebyaddala mazzi ofumba okwamula obutu naye tufumba mazzi n'olwaza abantu buli lunaku buli kaseera mukama katonda akulaba naawe bino si byagonde si byaki naye ebyaddala tulina okuba tubagamba balugambye abaana nti nno ggwe kasita otegeera ekizibu kikuyambako nnyo okukyeŋŋanga abasinga obungi tumanyi ebireetera obulwadde bwe tulwala ne twesuulira gwa naggamba okuba tesa kuba nti tukyogerako wadde n'okukikola wadde n'okukyusaamuko endwadde zigenda mu maaso mu ggwanga nga ziruma abantu baffe abaagalwa buli lunaku awaliwo abafa naye ng'ekibatta tusobola okuba nti tukyewala oba twalibadde tusobola okuba nti tukyewala singa twakissa mu nkola twogera ku ndwadde zitasiigwa yezo zisinga okuba mune ziclaiming ate bannayuganda ne mu nsi bannayuganda bokka naye ne mu nsi yonna nkwaniriza tata maama gwazukuse amakyaga olunaku lwaleero olunaku lwa 6 ziri 16 omwezi gwa 11 omwaka 2024 mujebaleko bassebo ne bannyabo nate naye ate mmwe mbabuzaako ensoso kasoba nga tata maama okimanyi nti weekend eyingiddewo mwakulya ku nkoko naye ng'enkoko gye mwekuba mulya enkoko nansi temugenda kulya kiyo nagamba nti nno ekyo tujja kiyimbirira paka ensene lwerikoma oba paka we tuliva ku rediyo nga tubajjukiza nti nno mukendeeze wamulekerawo okulya enkoko gye bakuba eddagala nabadde eggulo nabadde ku mupiira eggulo awo ku gundi enamboole naye tula mupiira gwa Uganda Cranes ng'ezanya South Africa naye nga enkoko zitambula bannaye okuva eno wansi nga bazimu zookya zitambula naye nga obukoko ayaya bamaffe wali bulenga yaŋŋambye nti owaayo obukoko obulengera naye ng'abaana batunda obukoko buli ebisambi binene biyeekana eri naye gure naafu abantu bwedda babiyitako buyisi oba okimanyi nti oba batukubye omupiira kyavudde babiyitako oba bawuliriza puroguramu naye nga wera babuyitako buyisi ide ŋŋamba ya baasi kyekyo nekisaana era abatunze enkoko eggulo baluguddemu kuba tebatunze tebakyabirya tebakyazirya enkoko ezo batono abazirya batono abali obulwadde kati bagala nkoko nansi kasita ofumba osiika enkoko ennansi bajja kugirya nga banyumirwa ne noolya obukoko bakuba eddagala bugejje noolya enkoko nga ne bwefa oli agizambuza ddagala n'agitunda enkya mukama katonda wamma taata mama webale nnyo kasobera nga gwe togenda kuba nti ate ogula bukiyokiyo buli obwogumu ebbirimbu wogere okuba nti ofumbira abewuwo ate obalwaze naye wogere bafumbira bagulya enkoko eŋŋande nansi kale enkyoli kale enki yonna kasobera nga nansi kubanga nooli naye agirunze ino obamodde akasente economics bati walina okuba nga atambula wewe nya taata mama kasobera nga mufumba amazzi ag'okunywa ebyaddala nga muva ku chemical water ne munywa mineral water gwenjogerako ge mazzi g'okwata ng'ogasenye n'ogafumba ne gajja bulungi nnyo n'oganywa eyo mineral water kubanga mulimu minerals ez'obutonde ne gano ge bongeramu n'edda baaba mugana wange that is chemical water ne mineral water kasigala mutini nnyo kuba ate nege tufuna gennyini ge bajja wali ate bagateekamu chemicals naye gakendeeza chemicals ezo tubaga nti gafumba amazzi UNBS agenda mu maaso okuba nti ekukyakwata abagenda mu maaso nga bacupula n'amazzi galo ge munywa chemical water ge munywa ate bamucupula kati weewuunya nti odidde amazzi agali mu chemicals ate nago kubanga abantu bagatambula nnyo abantu ne bagacupula ne beekubiramu agaabwe nago gamba n'okunywa obutwa emirundi ebiri kwegamba oli nannyini mazzi akoledde amazzi ge gali awo nakoyo obutwabwe kyokka nababeerewo ate agenda okucupula obutwa nayongeramu obutwa obulala kati gwe n'ogula kati weesasire gwe agenda okunywa amazzi ago kati lwaki ddala tufumba amazzi nga olina emikono abamu mumala okufumba emmere omuli ogusigala nemugirwako n'amazzi kyokka esigiri esigala awo ng'ekyaliko omuntu osa kuteekako binika y'amazzi awo
ne kanfume ku mazzi ag'okunywa abange mbawonya ebirwadde bwe bityo ama babikola mwebale nnyo bali eddala mbategeeza bulijjo nti nno ebidda butwa bungi nnyo nnyini ddala bwe tunywa bwe tulya bwe tussa nga tutambula nosobba okendeezaako muganda wange ng'olya ku greens lya bulungi okulya obulungi kulya ku greens munnaffe ate greens weesimbidde waka tegwe munange oba wa ttendo nnyo nnyini kubanga tozifuuyira na bidagala biri kubanga ebisinga okuba bitutta mukimanyi kansa ow'eddagala erimufuuyiza ate wabulabe nnyo wekituuka ku greens ate zetutagiisa nnyo ate munnange negubula asala kubanga ate tufuna obutwa obuba bungi nnyo mu mibiri gyaffe nolwensonga eyo bane mu bukendeeza obutwa obwo ekikulu ekisinga ennyo kyenagamba kukendeeza okubutwa ekirala nnyo nagamba nti nno lye ku bintu ebikaawa ebyo nnyo ku bintu ebikaawa nnyo katunkuma owaffe oli gwe ŋŋamba sono omukipule ennyo okukigaji oba okifunye once in a while omubiri gwe gwesiwale naye ate gwekaki gwewanyisa bayita endwadde gwewanyisa obutwa twabagamba nti nno mmwe abafuire nnyo oba tosobola kwewala nnyaanya kubanga muzeetagamu nva buli lunaku ennyaanya gifune soka ogiteeko mu kisula wali mazzi g'ekisula alisita obutwa obukendeezeemuko aye tubeeko ne betusevinga nti twawonyezayo ku bano nabano abanyumirwa okulya ennyaanya nagamba muganda wange oba osobola okukola ku dduyiro edduyiro kintu kikulu nnyo kubanga era okendeeza ku butwa obuli mibiri nkwaniriza nate n'okutumirako gwe munnanga ali eyo nga wali ng'osoma ebyadda wasomako ne bakusomesa nti omukka ogwa carbon dioxide tugakuba tugwogerako nnyo ogwo ndizona ku lwaleero carbon dioxide alina ebirungi n'ebibi naye ng'ate carbon dioxide mwakitegeera nti nno tumufulumya naye just imagine nga gwokera ku makya buli lunaku n'omulya n'omunywa carbon dioxide oba ddala oteeka ki mubiri gwo gwe awuliriza ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza ene program eddwa nga ekiri emabega w'amawulire nga bulijjo bassebo ne bannyabo nate omulangira Kalema gegange program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, ladies and gentlemen, bassebo namanya tuba tuyingiddeyo nate mu kaseera kano kennyini nkutegeeza nti nno mwiki tubadde twalina omwezi guli ogwa Oktoba ogwa kansa ne weekend tubadde tulwanyisa kansa ono zawabikanga bya mirundi nga 2 oba 3 twabadde batugamba okusinza kwa lipoota ezibadde zijja nga zifuluma obulwadde omayiddwa nga obwa prostate prostate cancer yeyongedde nnyo bagenda nti alipoota yafulumiziddwa yeyongedde nnyo that is mu baami of course prostate abeera w'abaami ate n'abaana baabwe so ebintu bwe bityo mulina okuba nti mubikebera nnyo mwekebeze naddala baga nti kasitabeera abakyala abaami kasobera ng'osuusa emyaka 50 obeera ku riski y'amaanyi nnyo okuba nti munenge prostate yo oyinza okuba ng'ojja kuva mu kye bayita prostate cancer bagamba nti nno tebamanyi kikwasa prostate cancer by the way ekiri exact cause ennyinnyini naye just a combination of factors ziretera cancer yokuba nti asobola kuba nti omufuna gwebayita cancer owa prostate ebagamba nti nno kubanga ali common nnyo mu baami mu mbeera bwetyo munafu atuliza kakati nno ekyo olina okuba nga okimanya gwe kasitobera ng'oli eyo okitegedde nti nno munnaye prostate oli myaka 5 okudda waggulu olina okuba nga omanya naye ate tolina ekirwanyisa ng'otuuse mu 5 nedda prostate olina ekirwanyisa ng'okyali wansi eno naye ng'ekikulu kiri nti baga of course emyaka egyo gigenda gyeyongera omuntu abeera chances nnyingi ez'okufuna obulwadde obwa prostate cancer then ebyafaayo obanga muli wammwe eyo waliwo obulwadde bwali bubaddemukko mu family sometimes bugoberera sometimes tuga nti omusaayi naye ogenda okwesanga ng'ebeera just habits lifestyle nti taata wabanga yali alya nnyo kino of course taata kyaguliwa kabana kye balya kati weesanga nti nno ebiseera ebisinga obungi ekirwadde ekiba nga kiyita mu ndya nayisa gye mweyisaamu kiza obaga nti taata bajja kisiga omwana mu mbeera bwetyo then baga nti nno waliwo kibiyita obesity omugejjo ogwo mulya baga nti omuntu kasabira nga munene nnyo muganda nga tuliza nga olidde n'ofunduukulula nga byolidde nate ogenda kubuulundukuka ofuna omugejjo ogwo baga kiviirako ki risk ya prostate cancer kati endya naye of course bagitunuulira nnyo diet eyo abamu ku mmwe mulya naye byomulya temubitegeera kibayita balanced diet tuyafuna program tuyogere ku balanced diet ndowooza wano kubanga then obeere ng'okitegeera bulungi nnyo ate prostate eraga prostate cancer ono
alumanya abasajja abaddugavu abafirika ate bajira bakwata nnyo lwaki tujja kyogerako nakyo nti no waliwo sometimes ebintu birina okuba nti breaking omenya hormonal levels bazo bagamba zivaako prostate cancer risk eyo kasitobera nga batunula bagamba nti level eri etya then obanga wafuna ekibayita waliwo abasikire bano gene mutation genes enzimutating omwesi sometimes genes zikola mistakes ezo oluusi nezikyusa mu nkula yazo naddala nga wasikira ebintu ebyenjawulo ebikyusakyusa genes ezo nga zigeza okuba nti repairinga zikola ki neziba nga yaddala nemufuna mismatch ezo mu DNA yammwe nga genes zifunye obuzibu nga zimukuba nti zeddaabiriza mu mbeera bwe zityo. But anyway, so munanga atuuliriza emu ku ebyo nenge ekikulu nkye bagamba ekisooka okuba nga kikutaasa prostate kwekola dduyiro exercise. Okitegedde exercise kubanga exercise mukola ezo nga zobaga nti omuntu okula olaba signs ezo nziye nnyo nga bagamba abantu balanga ajja tuwonye prostate because ebiti ajja tukwesimaya bulwadde buno dagabiti muganda wange eddagala linene eryo mugula sijja kutta katale kabali ne gavumenti nekisinga ku nsi kuno kiri kimu kyokka kola dduyiro buli wokola dduyiro muscles ezo zesika neziba nga ŋŋumu nti omusolo osawa guyitamu oba sobola okusiba akawago muscles zikola waliwo exercise nga specifically zaki oba okola prostate okitegeeramu abasajja amambalamusizaako mwena tiimu Macquarie University Canada Run tiimu eyo tuddukamu netuga nti atugololemuko ku binywa twetaasa ebirwadde bwe bityo mwebale nnyo mwebali eddala bamembers mwena aba Macquarie University Canada Run mu mbeera bwetyo akale nga tuvudde kweyo ekika kya kansa eyo ate nate tubadde olunaku olumayiddwa nga olwa sukaali World oba International Diabetes Day. World Diabetes Day lukuzibwa buli 14 omwezi ogwa November. Era nga muganda wange atuuliriza ogwo gwe otwogerako obulwadde bwa sukaali muganda wange yaya kiriza obagaana mu nsi mwe tuwangaalira oba mu family abantu mbawulira kati sukaali afuuse sukaali oyaganira sukaali avako ebirwadde ebirala byonna kwa kasofuna sukaali kiriza obagaana ebiseera bisinga obungi organs ez'omubiri tezikyakola bulungi tezisa functioninga naye ne sukaali naye avako ki byega ebiriiti nebina tunya munagendya abamu mwine emirimu ng'otuula bwoti mu ntebe n'otuula ebbanga ddene novuga nga togenda kukola kyokka n'olya kyokka mu kulya okwo omubiri toguganyiza kuba ndi gusobola okumenyaamenya emmere ekiviiramu kibeera ki muganda wange atuuliriza kibayita blood sugar levels bwe zigenda mu maaso nga zirinnya zikola ki kubanga ekyokulaba byakoyeza okulya emmere ng'erimu kibayita starch mungi nnyo starch woomuli oyo nga muyitirivu nnyo wagenda mubiri gwo jjukira omubiri gulina okumukyusa starch oyo carbohydrates ogwe tulya negukolamu amaanyi gali negolamu glukosi atuwa ate amaanyi naye ogusanga tokozesa mubiri kyeza nti byolidde byenebene bigera kutuulaawo bwe bityo bibeeraawo okitegedde naye kati omubiri guleme kubanga guproducinga kyetuyita insulin amala okitegedde insulin amala okuba nti avaamu ofuna amaanyi ago ekiddirya kiba ki ngolanga okuba nti olwala akataago oba akawago akataago homoni gye kagire kalina okuba ne kafuluma eyo insulin ekola ennyo mu kontonya kibayita blood sugars bweba munenga teriiwo kiriza obagaana sugar zijja kubeera waggulu nga zishuutinga ekyo ekibeera bwe kityo ogenda okukiwulira ng'omutima gwewuuba ensigo nga tezikyakola mulimu gwazo kuba insulin tebakyamuproducinga ebigero yinza okuba tokyabiwulira bisanyalala amaaso nga legakyala bulungi nnyo muganda wange kubanga insulin tali mukola mulimu gwe kakati bino byonna mbigamba nti nno dduyiro kyo kikulu nnyo endya kintu kikulu nnyo munanga atuuliriza
program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, butereevu tukyali ffena munafatuliza program ekiri emabega w'amawulire tukyatamba bwetyo mpolampola nkayo nno ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga Uganda bitwayogerako nate muzikirize twaniriza Dr. Galwango mu studios. Dr. Siwesa tukulabako nate buuza kwatuliza wasituta sebo neyanziza sebo kunkyaza abatuliza mukama waffe bazibwe tumwebaza atukumya atukomezaawo etutambulidde ntambudde the last 2 weeks nakomyewo sawa nyezi ekiro after 2 weeks after 2 weeks naye mu byonna mukama mulungi atukomezaawo tulina abalwadde awaka mama wange mulwadde obambi even mayi mulamu naye tujja kubeerawo weewaawo esebo tumukwasa mukama amin kuli kayo gye wakomye navuddeyo sebo mukama yankomezaawo naseme kwogera naawe ng'oli Kalamoja ng'oli bitu by'embaale nabadde ndi mbaale naye nasiibye jjo obutalejja n'abalimi nabadde kawo kutawuni kansi obutalejja embeera ye eri eti abalimi befali batya benfuuyira bakyafuuyira nnyo oba bakendeezaamuko. Tulina enjiri gye tugezaako okubunyisa tugiyita SLM Sustainable Land Use Management Practices. Sustainable Land Use Management Practices yeeti eyo abalimi tubagamba mukozese bye mulina mwewala ogenda mu dduuka mukozese bye mulima bye mulina bwe kiba bigimusa mukozese emiddo gyammwe ebiriwo mugikozese mugirimise mukungule mukole bwe mba mulima mukyere waliwo kibayita bayocha bibeeranga bigimusa naye ng'obikoze ng'akola amanda ng'osobola okubyekolera wekennyini ng'osobola okubyekolera awaka nga tolina genda mu nnimiro kubanga ebimu ku byonoona obutonde era ndoza n'ensonga lumu nagambako lumu lwaki Museveni yeesibye ku mukyere temulima gundi mukyere abantu bateeka ebigimusa bino eby'omudduuka gundi mu ntobazi mulimu amazzi amazzi ago gatambula Uganda yonna kakati weewaawo nti kale gagenda gajabulukuka naye era wegatandikira mu neighborhood amazzi goononika obutonde ne bubanga kubanga ebisenyi birina kubanga bikenenula butwa naye ate bwe tubanga tuwongeramu time comes nga bye tusizzaamu bisinga ku busobozi bw'ekisenyi okukendeeza obutwa obwo soka tulegamba nti kati tukozesa ebigimusa ebyaffe eby'omu ttaka ebigimusa ebyaffe ebiva mu middo gye twekolera n'ebivunyuvunyu bikola ebigimusa ebirungi ate bwe kubanga kufuuyira tufuuyize emiddo tukole eddagala eriva mu middo nga mukamulali waffe tufuye tugobe ebiwuka amazima gennyini wow ekyo kiba kirungi nnyo ekyo enjiri yo gimbunyisa nnungi kubanga erina kyetulaga nti nno tujja kuwaawo munaye kyewuunyisa nti era ogenda okutuuka mu ofiisi y'omulimisa era nga mulimu ebipande agamba bitya ebipande ebiriko ebinyukuta ebyo bya BAYER nga bakulaga nti baatuukayo dda enjiri bagituusa dda naye kati ffe tubaga bannaye kino omuzungu yakireeta naye tulina ate Katonda kye yatuwa kati tukozese ekisoboka nkugambye kikulu nnyo ekyo manyi waliwo nalabye gundi emmere oba eddaga esinga oba tulimisa bakozesa wano erifuuyira n'empeke ziva nnyo eyo mu Budaaki nalabye gundi ambasada Budaaki wano mu Uganda nga bamukyazizza ewantu ewamu nga bagenda enkolagana egende mu maaso ewamu ku abagenda mu maaso ne bafuna abalimi baffe basinga wano abalimi obulungi ne batwala ate Budaaki mubayige ate ennima ye Budaaki yali 2016 I think 2014 waliwo ekitongole bakiyita IFDC International Fertilizer Development Center Abadaaki bakiteekamu ssente balina project gye baateeka eyo wansi ekabaale ya bummonde naye babagamba nti tugenda bakolera ekyuma ekisala obummonde obulungi mukole chips naye babagamba nti nezamu ensigo ze musimba bazita zikyenyeji wamwe musimba wamwe ekabaale tajja kuyingira mu kiri kyuma tubaleetera ensigo z'obummonde okuva e Budaaki awo enkomye yensi yaffe eyo
Ati waliwo omusajja ono yali akulira ekyapa ekinene mu ggwanga so yabadde yeesimbyewo n'okuba Iddi wa Kampala. Yakulira ekyapa ekyeggwanga ekyapa ogamba ekyapa ky'eggwanga obayi oga ekyapa ky'eggwanga lwobaga abakuba yali akulira abakola mu kyapa ekikuba papula amawulire g'eggwanga oga Kabushenga nze simanyi omwogerawo kubanga nayogerako naye lumu nga bagenda omumugoba nafunamu length talk naye kati abaano ng'abunyiza ekyo ekintu omulimi asinga naye nga babatwala budaaki kyokka ekyewunyisa ayina ennimiro yagamba yettanya kye bayita organic mu nnimiro yeeyo ali wali namayihomba naye emmwanyi eyina emmwanyi n'ebitooke naye ali organic kyokka yatwala abaana b'abantu ebudaaki ate bakyabatwala nakati era nalaba oba last month oba the other month nalaba amawulire awo nga bagenda bakomawo bagenda n'ebintu ebimu byana ebirimibwanga biri organic enanansi ziri organic biki baganda byo kakati kyemmanyi abantu abatuwuliriza mu luzungu bagamba Africa is the continent of the future. Africa yeruyitanga semazinga ebisala byamafe mu maaso ng'eyonoonese obanga eri bugundi ng'eri mu mbeera ki Africa ng'obadde ogiggaddewo bw'oti n'ossaako akatimba tusobola okubeerawo kubanga buli kimu ekibeezaawo omuntu mwekiri. Yes. Semazinga endala ze kitalina mpozi semazinga egezaako kukifaananya yene ya wansi South America aye nayo bagirumba zezo continents esobola okwebeezaawo mpozi ne mu Far East especially China kubanga at least balina ebibabeezaawo bingi naye bw'ogamba nti ogadde wa Africa ensi eyinza okuyimirira. Twetwogerako omanyi wiiki eno tulabye ebintu bingi nnyo wiiki mbadde njogera no ku mwezi gwe tubadde nagwo ogwa kansa nayogera ku gundi kansa wa prostate cancer mu baami ayitiridde baga nti ayitiridde that is ddala batata n'abaana bennyini bebazaala mu family ye batyo then era diabetes nga 14 tunajaguza olunaku lwa diabetes mu nsi yonna sukaali abantu bagenda mu maaso okuba nti bonoone bayongera okuba nti bafa balwala kibayita sukaali afuuse sukaali ate luli twaleka ekintu wano kyebantu kyebayogerako wano abantu banywa nnyo carbohydrate banywa nnyo carbon dioxide musoda tulina ensonga 3 banywera musoda kati omukka ogulina okuba gufulumizibwa ate omuntu n'agunywa twayogerako ko kati nnyo naye of course waliwo konsaniza abantu bapo ne bannaabwe abamu ku abo abaga ati nno tulina okwogera ku birungi ate ebyaki eby'omukka carbon dioxide mu science waliwo ebigambo bibiri bye tukozesa essential ne non-essential. Yes. Ekintu ekiri non-essential omubiri guba gukikola nga tegukyetaaga kukiyingiza mu kamwa. Ekintu ekiri essential omubiri tegusobola kikola gukyetaaga okuva mu omuntu wabeerabeera either mu mpewo nga bolaba oxygen oba mu kulya nga olaba ebirungo ebisinga byetutanga nga biyise mu kamwa kaffe. Omugga gwa carbon dioxide omubiri guno waliwo cells mu Luganda kyeki cells bubanga obutafaali kugamba bloke ezizimba omubiri kubanga n'olususu luno nabwo butafaali okuba nti bugenda bukyukaŋŋana ne zifuuka tissues ne zifuuka organs ne zifuuka biki. Carbon dioxide omubiri gumukola nakati bwenjogerera kati n'omuntu ali yatuwulira omubiri kola carbon dioxide waliwo ekintu omubiri gukola amaanyi energy era ntera okuwulira ng'oyogera ku mitochondrion. Mitochondrion kabanga kasenge kali mu katafaali eyo wava amaanyi kati waliwo processes oba emitendera egikolebwa okutematema emmere emmere eyo nevaamu amaanyi olaba nti emmere kale ffe mu science tukiyita glucose niye glucose kitegeeza kintu kitegeeza bintu bingi nnyo naye nga basically glucose abategeera science aliko
empagi 3, empagi emu ya carbon, endala ya hydrogen, endala ya oxygen. Empagi ezo 3. Kati bw'owulira oxygen ng'ate waliwo ne wali carbon, kitegeeza bwe banaamala okutema atema emmere eyo, carbon ne oxygen bijja kuba byegasse nga bifuluma. Oyo abeera carbon dioxide. Ky'oba olaba buli kaseera obeera ossa afulume. Omukendeze afulume agende, kubanga olina seero ziringa nga mu buwumbi na buwumbi, so nakuvugwa nti ziri biliyoni oba 10 oba 100, naye nga buli seera efulumya carbon dioxide as a byproduct. Byproduct nga bwolaba nti oli mu factory y'emmwanyi, kuvuddeko ebikuta tobyetaaga, mpozi ate ng'otute mu nnimiro. Era obanga ogenda ku China kutunda mmwanyi totwalayo ebikuta, otwala ziri ng'omuntu w'onoonywa amazzi n'ogenda n'ofuuyisa. Kakati carbon dioxide oyo tetumwetaaga, aba alina ofuluma. Kati ono avudde mu environment gwe tusizza, g'onyweredde mu soda, abeera kugamba obeera ogattamu nnyo ku bbwa, olwedde ebbwa ddwadde. Talina kifo munda gw'omunyigiriza. Ate oyongera kumupayiringamu nga bw'oteeka omusenyu n'ekitiyo ku wheelbarrow. Kijjudde kiyiika ate gw'okyayongerako. Ate bana bagamba nti nno omuntu wakkute ennyo, nywa soda. Omuntu wakkute nnyo soda, mbu gaasi akole ki? Mbu amutawulule. Gaasi oyo gw'owulira ne bwolaba gaasi ono nga tukyali bato. Of course n'abaira abaana bato, kati ffe twakula omanyi engeri gy'omukontroli nga obanga onywedde soda. Naye gaasi oyo ekiba kifumita ennyindo. Gaasi abeera aweze mu lubuto, carbon dioxide abeera aweze mu lubuto nga fuluma sikwetaaga. Kyova olaba akomawo n'obeluking kwe ku byajjagala. Okwebajjagala. N'obyajjagala n'afuluma. N'afulumira mu nnyindo n'akufumita. Pepsi oli owedda nga tukyali bato. Saba tali mu kuyamba buyambi. Abeera the body is telling you fulumya sikwetaaga. Kubanga gwe nnina mbala ate gwe nfulumya simwetaaga alina ofuluma, ate kati gw'oyongerako. Kati carbon dioxide tumubalanga non-essential. Omubiri tegumwetaaga, gulina mufulumya. Carbon dioxide oyo abeera mubiri gwe bakola, alina ebintu nga bibiri byayinza okukola ki okuyamba omubiri. Kuba enjala bweera nga ekuluma ekusindikiza okulya emmere. Obanga tolina njala tosobola kuyoya kulya mmere. Kati carbon dioxide bwe lwakubeeramu abeera nga akugamba nti yongeramu oxygen omulala. In other words, yongera okussa. Kati ekirala kyakola omusaayi guno, of course bina biri internally controlled, sifa ababiteeka mu jjiya. Bw'abeera omusaayi guno gulina okuba waliwo kye bayita acid ne base. Kati mu lulimi lwa science ngenda kubyogera nti acid kye kimu mu Luganda. Acid eguba mu kandowooza. Ate base BS. Nedda waliwo okukozesa mu components ezajja kwogera ndowooza fomu ezimu, enkyukakyuka ezimu. Kakati waliwo kye bayita acid base balance. Omusaayi guno tegulina kubeera nga gulimu acid mungi, tegulina kuba nga gulimu olunnyu lungi. Gulina okuba nga guli wakati awo. Kati carbon dioxide ono omubiri gwe gwekoledde abeera alina ofuluma, yayamba okumaintaininga omusaayi guli side ne side. Kakati ate bwe guyitirira obungi carbon dioxide, omubiri gwagenze omusaayi guba gufuusa acidic nga gufuuse gwa acid. Acid tukimanyi nti ayuza. In other words, ayongera n'okuyuza red blood cells, obutafaali buli obutambuza oxygen. Kati gyakoma okubeera omungi, obutafaali buli bumenyekamenyeka, n'obeera ate nga omusaayi ogwanditambudde nga gutambuza oxygen okuva ku bigere paka waggulu ku bwongo, tegukyasobola. Nga tegukyasobola ekivaamu kufa. Aya basi kufa. Owulidde? Omanyi waliwo omukwano gwange wayiza message Rita amulabyeko embaale. Rita nakubye essimu ye teyaliiko, ne nga bamweko baanye naye.
program behind the news tekuleka chechimu tutereza byasoba ne tukulaga ningamba maybe on Friday morning yesterday namulabako uwa esimu teriko yademye ezajja tuwe endala naye agambye nti nno abadde ayagala adaga kintu kyachogera kuza next week ejandoza mukyarita adamu ngamba nti tell us about Robert Kennedy Jr. and his policy omanyi nti Kennedy Jr. bamwadde obwagundi tuna Trump yamulonze yali yesimbyeko n'avaamu naye good enough ono omanyi yasibibwa nako ne bamuta abadde alinyo campaign ezigamba nti nno temugema bantu tembakuba butwa nga tebeesimidde era ezimu nawulidde ng'ayogeraga matindi ekimu ku ekyo kyawo kuba nti akola ayakulabira ddala nti vaccine zino kuba zirwanyisa nnyo Trump yamwedde obwa US yamwedde kibayita obwa nti yagenda kuba general secretary w'ebyobulamu yalinga minisita ebyobulamu kati ndowooza eri mu ggwanga erya Amerika wetwogerera mbadde saagala nnyo kwogera ku politics wame kubanga of course buli kimanyi mu radio yamwogerako nkalese buleesi nje byogerako nga toliiwo naye kyemmanyi nga bwenagamba Africa is the continent of the future ate nga ebidagalagala ebisinga byonna babigereseza wano kubanga era ebibadde byonna ebikolebwa byonna bigeresebwa wano noga nti mukongo waliyo omusomi wa Crimean biki wali ate monkeypox wano ekampani batugamba nti mubindi wajjuddeyo mabaga gibajja golodi bakikola ekkongo ne bajjayo n'abantu abamu waliwo wadde bwagenda kagoya kano kamu obwadde bwagwa ekkongo awo ne bayira ekyalo kiramba ne bagamba nti abantu tebalina kubanga babeerawo abantu abo ekyewunyisa ne bawa visa ekyalo kiramba ne bakiwa visa ne batwala mu Bufalansa ne baleka ekyalo kyabwe ku kyalo ekyo nga golodi aliwali abasajja basima golodi ku kyalo ne babaga nti bamuveewo obulwadde obugenda mu maaso naye kati oli muwaga tukuzeeyo Kongo nti netta babagema Nairobi bagobye ambassador wa USA bawandise olova buli alina essimu nga alina Twitter alina X yataginze Trump tugobere omukazi atuvire ensonga yabadde ki nabyo tujja kubyogerako biyinza okutuggaza kubanga batuwulira omayigundi yageze n'agamba speaker yagambye kaza Trump bamulonze negundi sanction bazijjeewo yasanyuse nnyo olw'ensonga eyo mu 2008 bwe twalonda Obama ensi yasanyuka nnyo nga tulowooza nti no balonze omuddugavu nti agenda tukolera mu Africa mu time ye yatambula mu nsi mmeka kale yajja Kenya yokka gye bamuzaala ate yajja lwakigendererwa okiraba ekirala alina kuyita ku gundi kulaba confirminga base z'amagye ziri ku semazinga Africa strategic trips sigamba nti balonze omuddugavu nti agenda kuyamba abaddugavu bonna pagambye thank you for not blaming the whites nedda po olunaku tuba n'omulamu gwe twogerako ssebo eki kyategeeza tetunaba kunenya kubeeru naye ate nabadde ntakanamugambye nti Africa wagirabanga continent of the future nti nebintu byonna byebakolaakola bitagetinga Africa nti olunaku lumu kyatamanyippe ekyo nti olunaku lumu osanga muli bamuweddewo nti nepayinza okuba nga ali omu ku ba useless eaters abalina okuba nti bagibwawo okitegeera Doctor twogere ku nsonga ya cancer prostate kubanga ne diabetes kuba tubadde mwezi tubadde mu nnaku nga tuzikuza dakika zaffe zisigaddeyo ntinitini then tugende maaso diabetes ye sukaali ne cancer lulinagamba nti ebireetera cancer byekuusa ku muntu wabeera emyaka gy'omuntu famire y'omuntu azini jjajjawo yali atya maama wo yali atya taata wo ali atya gw'oli otya abaana bo bali batya ekyokubiri ne tugamba nti tulina tetuyita lifestyle olya biki obeera otya njagala kuwa example eneeyisa omuntu ovudde awaka ng'otudde motoka ekujja na mu galaji jjukira waliwo wano abalina galaji ezeggula zokka tobudde wadde kutambula gundi steps 2 nti oluva ku buliri otula mu motoka omukozi nagulawo galaji esooka eyokubiri olina remote eri mu motoka yeggulayo yokka n'otambula n'ojja n'osanga jaamu n'ogenda n'otuula ku office ku ssaawa 12 n'otuula paka ssaawa 10
ne mukudda nosanga jam notuula paka ekiro otuuke waka paka nga ssaawa 3 otuukidde mu kwebaka. Yes, neba nga ye routine. Kati ekyo bakiyita sedentary lifestyle etalimu kukaka mubiri ye, etalimu kugira binywa bino kukaaba mazzi, obulamu bw'ekibuga obwo kuba omukyalo yake n'alimako n'atuuyana. Kyova abanze bwembeera nga sikoze edduyiro tula no nti Sundays a holiday of the Lord bakale Saturday nga abasinti bakigamba every Sunday mbeera nga sina kyenkoze across the week nkwata ku lusono nsawa ku compound noba lisombiro ina kyogukozesezza nentuyanira ddala. Wow. Kakati waliwo ekintu kye basinze okublowing ennyo naddala bano abasawo bamusamba nsiko. Omanyi kati n'abasawo abo basoma environment ne bagamba nti kati kyeki n'atunda era bw'obeera ku radio owulira nga balanga cancer prostate BPH otera okuwulira BPH. Ekyo okay. BPH kiri benign prostatitis hyperplasia BPH. Benign kitegeeza kibanga kikansa naye nga it's not a true cancer. Kati prostatitis kube of course prostate akawuzi kali akawago kali akabeera kawago ka prostate kubanga prostate cancer basically akawago kaba kaloki kaba kunoonese kaba nga akavunzi nga tekakyasobola kukola mugaso kuwanirira. Yes. Kati ekigambo hyperplasia hyper kibanga okusukulumya. Yes. Then hypo okukakanya wansi. Kati ekikansa kanti osanga ekiprostate nga kiringanga ekiba kizimbye. In other words waliwo omwami sijja kumwogera linnya lye yali ku kyalo kyaffe naye bwe yatuukira okufa nga oyinza okugamba nti waliwo kanagundi ke bakusako ng'oli mu ddwaliro gabanga mazzi naye ng'atambula n'ekyo ekintu munda ng'akyambalira mu mpale nga tekyasobola kukola ki because tasobola kuwanirira mu musulo nga bamuteekamu ekintu ekyo kati kaba kapiira kati yalina ekintu ekyo basically yali BPH olwokuba nti omusulo tegukyasobola kukola ki takyasobola kugusiba kati nga gumuyita mu buyisi kati eyo ye BPH. Kati bakiblowinze nnyo ate olwokuba nti kiri ate akiri nti baga nti bwoweza emyaka 4 obeera ku risiki genda weekebeze. Well, ebisinze n'okumanyisa kansa nti olwokuba kati ne tests nyingi bagamba nti munaye genda nga bwala nti no information kale etambula nnyo because of social media. So kati ne kansa oyo amanyikiddwa nnyo because of okukebera naye nga tulina okuddayo ku nsibuko yaffe. Kansa ava ku ki embeera zaffe lifestyle zaffe. Otera nnyo okugenda n'odduka buli Wednesday n'olowooza ku bantu 10 bameka bafuna kadde ne baddukamuko batono. Kyokula abantu bano mbadde nzija nsanze abantu nga bali kuwa okutuwaaka taxi zibayiye eri batambula ningamba okay maybe this is an option an opportunity for them. Ndio sanga yandibadde mujja mpaka mu kisenyi eri funa chance itambula muko. Yes. Ambaloza natambula baita kubonga tambula jambuga ati oyo mwavu talina transport aweddemu nedda batulimo kweta asanga gwe mu muntu nokuba bofuluma mu Uganda muno abantu abagagga abategeera ebyobulamu ate bavuga bugali wabugenda ku mirimu ngofulumye wano ngova waka taba mwavu novuga akagaliko mayiga kifuba n'okasota pa ku mulimu olabo bugali buno buli muno mu Kampala w'abaana abato bwe bavuga kubanga akimanyi when I get to office I might be sitting the whole day kanvugawo kagali kale emotoka nigivuga ku sani ngenda ku charge ku beach olaba koze dduyiro exercise paka office ne wano vuga egaali ayabise kituufu nagamba ne ku byokulya nze ngenda kwesiba nnyo ku mumwa ngenda kwesiba nnyo ku mumwa biki bye tulya bana abantu bali envendiirwa kikulu nnyo ekyo kuba luwayo mbuuza ku welo tujja kubyogerako edda abana abagira cowboy simanyi blue band well abantu bano nakati bali nakati muye nakati ate nakati atali mufuyire na ndagala nabijimusa kubanga abantu bano
leero njogedde bingi nnyo nti bafuna urea manyi gubeeranga mu nnyo bubeeranga buntu bubanga muzira ice ninga bigimusa kati babitabula ne bikola amazzi ne bateeka mu bbomba n'afuuyira after 2 days nosanga ekikola nga kiri dark green ate bwogenda mu katale tompa oyo omweru owa kiragala ennyo kiragala omuddugavu gwenjagala naye nga babeera bamutuninze bamufuuyira ennaku 2 before nga bagenda mu harvestinga n'ogenda n'ogula kumba ogula obulwadde ogula ekigimusa kyebafuuyiddemu kubanga urea yali 46% nitrogen ebimu ku birwaza kansa nga bwenagenda kulya kati ogenda kulya nakati oyo zeyimala oweka bubunsonyiwa tobikola naye kuba kyemanyi yakulira chairman w'abalimi abanakati mugayazo omwo naye era tujja funa akadde twogereko naye abantu balekera ofuuyira ennyo nakati nti ogenda nosanga omuntu nitrogen ekintu kyonna kyonna buli lwokirya ennyo kiba kibi omubiri gulina nitrogen amala kati gwe bwolya nakati nga bamufuuyizza ekigimusa ekyo nga nnaku 2 ogenda kuba ogatta ku nitrogen aliwo actually mu live stock tugiyita nitrate poisoning ne mu bantu tukirina nobeera ng'olidde emmere ng'erimu nitrogen mungi okusinga ku mubiri gwe gwetaaga kati omubiri gugenda concentratinga kukugjamu nitrogen oyo afulume ekitali kyangu instead of omubiri ofokasinga kukuza omubiri gwo oba okwekuza n'okwezimba nga guli mulamu in other words bwe tuli obutwa omubiri gukyusa focus ne gujizza ku kujja obutwa because omubiri gulina okuba nga tegulina mu kintu kyonna kyonna kiri foreign kati the focus of the body changes mu kujja mugabo ganti abayekera bakoni bazze eggulu Museveni agenda kyusa focus yonna agize eggulu eyandizimbi oluguudo olugenda emalaba SGR sana Gauge Railway sente azizza ggulu kubanga waliyo obuzibu kati bwekityo bwe kibeera n'omubiri we gubeera wow eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola I am sorry. ono basonyiwa program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tuli live kasa tuli live kalukale simu nga 2 noti 7 noti 5 984 oba noti 7 mukaga noti mukaga 7 noti 2 kujja kuba tuyitaawo tumugende tuli live mukyala Rita Mukamba the head girl bale kwanga oliriza Rita owegundi owembale azeko ikwali bulungi nnyo owaye simbaze nga wadeko muliro impact mulange ne bakuwereza esebo bali kuliriza ono byalana elo kusizira magola senda buli nsaso kulya sebo kyenso kusala ngenda okusaba ekintu kimu okulya etaiti y'akayimba k'abaana b'ebuddako omejja okubiri ettaka lyaffe ligenze litagiwa emetakuseranye nnyo okutulaga okutulamu organic fertilizers okugenda okutangaza nyongera abantu bayinza okukolamu organic fertilizers kale sebo webale nnyo bali ddala organic fertilizers twasoka tuziddamu maybe munafe nga bwatusabye impact wangi mulangira kalema sebo nkulamusiza nnyo ne musawo sebo amanya nze kyaligamba Alex Sebo nga ndi Lusango wano saso kulya sebo kakati sebo mbadde mbuuza nti omwogedde ku kyadduyiro ono nga mulimu n'okuvuga ku gaali natwala ekiseera nakati nkyatera ekikola nvuga eggaali yange nga mbawa nebukulula neŋŋenda e Masaka n'enkomawo naye lwaki nazuula ate nawuli nalaba nga mpewuse nnyo nga amagulu gano gazi mpulira nga ero nti zigenda ne zinnumba aluma kiti nasussa namuyitiriza bamutawambuulire mu kaawo kale ekyo we bali kuweereza amina munafe wati we wagambye kale impact FM ko oli hello wangi munange mulangira mwe bali kuweereza wali kuliza sebo sebo Brian yebugazi saso kulya bwana Brian esebo kituufu omwami we kyagambye okola eddiiro nange ebiseera ebisinga ntera okuvuga akagaali kange nenkolamu exercise naye waawo owulira nga joints owulira ng'enkalu ng'ate omukyali oba mazzi mu magumba munene oba kituufu oba oyitiriza nnyo kale
tuyanzege Dr. oba oyitiriza nnyo oba nedda kale Impact FM hela Ndi Simon Nakebe. Yes sebo bana Simon. Nze mbadde nsaba abasawaabu. Ati ffe tuli bannakyalo. Yes sebo. Atulagiriranga kadagala akawano ku nsiko. Nenkakozesa sijja kufuuka musawo naye kayinza okunyambako ng'omuntu. Dr. Sali yatulagirira Kamulali, nze Kamulali yamponya alusa. Okay. Batulagiriranga yakakolo nga kamu bubiri. Kale. Okay, esimu nyingi Dr. Sitoka tuudemu kwa ati abantu go bagandi tuli live no simu bandi bakubye jinja kali bunaye tudemu kwa bude bugenzi nti almost what tubera wano it's always new people calling not the usual people. Yes, so jetishibaliza mukama ndi tulina bawuliza bana abe gali nti ate gali nekulumya ki amaguru amavivi wala bakulagira nti sengo beranga nti oli wakola ddwiro at least funa ida chikanga 15 buli week dakika 15 buli week ziberanga like 20 minutes per buli lunaku yeah between dakika 2 kwa 3 olunaku yeah zikumala sikuvuga nnyo kuyita okusukkawo wamnafa abavuga yinza okubavuga lugendo yavuga lugendo Masaka kuva luka ya paka Masaka kilomita zingano za 2 n'okudda yabavuga lugendo abatali kuddira bavuga lugendo sabayi n'okuvuga muko olumu n'asirika muko n'alinnyawo anti kati waliwo ne kibayita okukoowa waliwo n'okukoowa nga mutufu omubiri gukooye kubanga ate ekira kyanjawulo waliwo kibayita obakola ddwiro waliwo okuba nti oyagala kubeera fit kusala ku masavu ono okuba nti oyagala kukola byanjawulo nabyo ebyanjawulo kadi kyekyo okola ddwiro nga just kukyabulamu kukyabulamu kati ezo gundi bbiri ziri side bbiri yes olaba nebivubuka ebeera mu jimu ebisiba mu jimu ate bye bikyasinze okubutabeera na fit kubanga ekivubuka ekyo bwe kimala okusitula ebizito byakyo nga kitumya amagi 3 ne chapati 3 nosanga ate emmere gyalidde byava osala ate byazizaamu yes actually research atugamba nti abantu abagezezaako intentional osala omubiri ate bamaliriza ba indiza ate nga bagwonoonye kubanga buli okola ekintu ekyo nti omubiri ng'okusindika to the wall nti ontemye nnyo olina okuzzaawo kati appetite y'emmere neekuyingira n'obanga ggolola oli ku buugi organic fertilizer nti omwami w'essembabule nyiza okubuuza ekibuuzo nti kubanga bwe tuba nga tuli ku nsi abazadde tugamba tukole ebintu tubirekera abaana kati omwana olimulekera kibanja ki nga kifuuse eddungu omuzadde we bw'era akuwa ekibanja kwaba balina abaweebwa ebibanja yakikuwa kiri kitya kiri mu state ki nga kiriko emmwanyi ekyabala kati geobeera nga ofuuyira olwaleero n'eddagala oli kikwasa mutabani wo nga kiri kitya nga kyasobola okumerako omuddo sustainability tulina tandika lwaleero tukole ebijimusa ebyaffe eby'omu ttaka ebiri nakyo ate ono omwami Sonko Simon nakedde kiri wano bawa kise wano oba ye nakedde ng'oyise wano namutumba simanyi obulungi most likely bwe kiri awo saidi eyo nga gye baziiko ono omusajja yatta abajulizi yali ani kijambya gondi ani ye mukajanga nakedde kyemmanyi kiri eyo agambye nti senga mutuwayo akadagala nti yatta abajulizi bamu yatta bayeekera okusaba kudiddwamu tujja kubuulirangayo kamu nti at least kozesa kano oba otte kaasa wo mu bitooke oba ogoba enswera waka tujja kuwangayo at least buli lunaku obudde bugenze era njagala osibule Dr. tuve wano ekisinga obukulu abantu balya emmere ereeta obulamu so emmere etwala obulamu kikulu nnyo ekyo emmere eno ey'oku luguudo yemu kubiviirako pressure ebyo
nasuubiza twali mwaka gwedde ndowooza tujja kukolayo program nga ya balanced diet. Abantu bategere kubanga twasoma mu primary edda what is a balanced diet. Yes, kubanga ebyeddala ng'omuntu amanya kyalina okuba nti alya otuga okulya obulungi tutegeeza kulya bulungi ki singa obeera nga olya emmere obanga osiikisa ebintu ng'ebintu bino byosiikisa buli bibeera nga biwoze bulungi byekwata ne bikola ekitole kitegeeza olya butwa nnyo. Program bwe twetambudde abalungi abatuwuliriza Jeff Kennedy nja mukola wiiki ejja tujja mukola wiiki ejja tulabe ebintu byayogera n'ebintu bigera mu maaso n'okuba babadde kati obukulu omanyi sometimes bagamba nti omuntu awamu obukulu ate asirika asobola okuba ng'omuganda nga tayogera ng'alya y'anaayogera oba tayogere ensi emusanyukidde ensi eri organic kuwadde abirwanyisa nnyo abikuba amusoshi wajja kwogera era ne Trump naye bamuyita kinanjo kyankimizi ajja kwogera naye okukola n'okukola ajja kukola n'okukola n'akola amusoshi wajja kukola. Kale tubasibudde basawo ne banyuma ate mugende mweyagale ne mulye bulungi Mase oba kwanga owuliriza nakwalaka Mase kali eyo Luweero oba kwanga owuliriza Susan age greetings Dr. Good morning Susan Nanyanzi omukoowo bane mwene mwebali nnyo kwandi badde mutuwuliriza omukwano gwange sasa banne tuli mu budde wa program ndala omukwano gwange ono nasomanga naye Luweero yaŋŋamba bw'oli njogerako ne wendifa siri luluma Dr. Kaya abeera eyo kiya Luweero eyo wansi butuntumula mukwano gwange oyo nasomanga naye Luweero SS nage anasoma obusawo bw'ebisolo ngenda yabeerayo eyo nekusaali yaŋŋamba bannange ndabira mulangira Kaya nkutumiddeko Dr. Kaya Dr. Kaya yasoma obusawo bwa bisolo yasomera wano Bukalasa twasoma naye bwe twamala ye yali akola baaga biology agriculture geography ate nga nze nkola biology agriculture chemistry kati ye n'agenda n'asoma obusawo ate nze nengenda n'ensoma obusomesa enkwa ezitakyafa azimanyi kati waliwo walabe ku mawulire baleese basuggestinze oba 100 oba 40 billion okuziteeka mu research waliwo omusajja yalina ki project ku university eyo era yakiblowinga dda ate bamugezesa nako nti owa era tulabe ku bintu byo ne bitayita test mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.